Ebbula ly'omusaayi malwaliro mu ggwanga naddala ga gavumenti. Oluusi kiviirako bannayuganda okufa naddala abakyala abafiira mu ssanya, abalwadde bannalubiri, abaana balwala omusujja gw'ensiri n'abalala. Nga kino kiva ku muwendo gwa bannayuganda abagaba omusaayi okubeera omutono, ekiremesa amalwaliro gano okubeera n'omusaayi ogumala. Okusinziira ku bakugu okuva mu kitongole kya Red Cross, buli mwaka yuniti z'omusaayi 45 gwe gwetaagisa mu malwaliro, kyokka basobola kukuŋŋaanyako 9 gyokka. Singa tuweza 45, wakiri awo buli muntu ajja gabayo yuniti emu awummula alinda omwaka ogujja. Naye nga kisoboka ate n'okuweza abantu abasukka 45 nga bonna bagabi ba musaayi, singa ffenna ensonga eno tuba tugitutte nga ya muzinzi ng'era etukwatako nga ffe. Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu kitongole kye ekivunaanyizibwa kutumbula embeera z'abantu be, Kigaba Foundation, nga kirimu ne bannamikago okuli Uganda Blood Transfusion Services ne Red Cross, basawo enteekateeka y'okugaba omusaayi okuva mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva amasaza ge 18 agakola obwakabaka okulaba nga bakendeeza ku muwendo gw'abantu be abafuula Ebbula ly'omusaayi. Enteekateeka eyambye nnyo. Mu kiseera kino kaweefube okugaba omusaayi yakatambula amasaza 5 okuli Buddo, Kyaggwe, Kyaddondo, Busiro ne Ssingo. Enteekateeka ejjumbiddwa. Kaweefube okugaba omusaayi agenze musaza Bulemeezi era ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa kutumbula embeera z'abantu be, Kigaba Foundation, nga kirimu ne bannamikago okuli Uganda Blood Transfusion Services, Red Cross n'abalala basinkanye abami ba Kabaka abatwala essaza Bulemeezi okubadde bakulembera eggombolola 15 ezikola essaza lino nga bakulembeddwa Mukangaawo Omulenge Ronald Mulondo okubateekateeka basobole okukunga obulungi abantu ba Kabaka bagaba omusaayi. Amyuka akulira eby'obulamu mu disitulikiti y'e Luweero musaza Bulemeezi Joseph Kisakye alabudde abasawo abatunza abalwadde omusaayi. N'ebiwandiiko bwe muba mutuuseeyo ku malwaliro gaffe, omukulu w'ebyobulamu yabawandiikira buli ddwaliro, buli akulira eddwaliro yawandiika ebbaluwa ne kaawo naye n'abategeeza nti teri muntu yenna alina akkirizibwa kukola ki kujja ku mulwadde yenna ssente. Era singa tufuna amawulire gonna agakwasagana ku ensonga, abantu abo tubayita mu disciplinary committee era ne bakangavulwa okusinziira ku mateeka agatwala ebyobulamu. Ono yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka okugaba omusaayi kubanga amalwaliro mu disitulikiti eno geetaaga omusaayi oguwerako. Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Eddy Kagwandagala agambye nti Ssaabasajja Kabaka ekiruubirirwa kye kwe kubbulula obulamu bw'abantu be n'asaba Bulemeezi okujjumbira okugaba omusaayi. Nina okukkiriza nti we tunaamalirayo amasaza ga Buganda, omusaayi ujja kuba lufumo mu Uganda, kubanga eggwanga Uganda libadde lirina abagabi b'omusaayi 9,000 ne mu nteekateeka eno ey'amasaza 5 ge twakamaliriza, Ssaabasajja Kabaka asobodde okwongerako kati 4,000 egy'abagabi b'omusaayi ababadde batagabangako musaayi. Omwami wa Kabaka amukulemberako essaza Bulemeezi Kangaawo Omulenge Ronald Mulondo agambye nti beeteefuteefu okuteeka ekiragiro kya Ssaabasajja mu nkola. Tugenda kukunga abantu tukuŋŋaanye omusaayi okuva nga 25 paka nga 29 ogwokuna, omusaayi ogutandaba kukuŋŋaanyizibwako mu Bwakabaka bwa Buganda mu masaza gonna agakayitibwamu 5. Twebaza beene olwa eddimu lino lyatikka amasaza gonna okunoonya omusaayi mu buli kitundu ku buli muntu nga tasosodde mu ggwanga ate nga tasosodde mu ddiini. Paul Siano Mukiibi, BBS Telefina, ageesigika.